Aba kampuni ya Roseform ekola emifaliso basiibuludde abasiraamu ku muzikiti ekibuli. Bw'abadde akwasibwa ebintu eby'enjawulo, imaamu w'omuzikiti guno Abdul Salam Mutyaba asiimye aba Roseform olw'omutima omulungi. Bakita customer care obaddiza ku ki ku bantu kaliziki kebakola ki kogenda ng'omegulako mu magoba ago n'ogamba kanzireyo ate nkole ki kanzireyo nange mbaddize. Ono akubirizza abantu abalina bulijjo okudduukirira abatalina. Oyinza okulaba nti owadde omuntu omu naye bali mabega babeera ki babeera bangi bw'oba okoze ki riziki eyita ku ye n'etuuka ku ki n'etuuka ku bamuli emabega. Ate aba Roseform nga bakulembeddwamu Badru Musoke akiikiridde akulira kampuni eno atubulidde lwaki basazeewo okusiibulula abasiraamu. Kale bwe twakola evaluation nga kampani ne tulaba omwaka bwe gwatambula oguwedde ng'ebitundu 78 ku 100 ba client abasinga babadde basiraamu nga batuwagidde bulungi. Ne tugakatambule nabo mu Ramadhan nga tulina omulamu ogugamba nti one umma one table. Tutule ku mwaliiro gumu nga bannabbi bwe baatuulanga ne basahaba baabwe. Bano bategeezezza nga bwe batagenda kukoma kibuli wokka nga bakyadduukirira n'abantu abalala. Era bwe twatunda empulago ne tugaa nti insha Allah Ramadhan eddako omwaka ogujja ab'omu Maserengeta tugenda tandikira Masaka tujja kumalira Mbarara tubeere nga eri eyo tugikozeeko then omwaka ogunaabaguddako tujja kutambula mu region endala eza Uganda. Ate abantu abaliko obulemu abasoba mu 100 mu disitulikiti y'e Wakiso be badduukiriddwa n'ebintu eby'enjawulo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okubayambako mu budde bw'okusiibulukuka. Bino bibaweereddwa kansala akiikirira abantu abaliko obulemu ku disitulikiti Deborah Mazzi ng'ayita mu kitongole kya AICA. Mu bibaweereddwa mubaddemu omuceere, sukaali, sabbuuni, butto n'ebirala. Kitereke kirungi ddala kinene era tukiraba nti nno kigenda kusembeesaako ku bantu baffe abaliko obulemu. Allah abeerenga abakola ki abaddiza we mujje bannaaye. Mu ngeri y'emu abayizi ku ssomero lya Namuŋŋoona High basiibuluddwa n'ekijjulo okubasiima okumalako ekisiibo. Akulira essomero lino Ronald Semaganda ategeezezza nti emirundi mingi abantu bettanira nnyo okusiibulula ab'emizikiti ne beerabira amasomero kyokka nga naye abayizi basiiba. Tubasiibulula okubalaga nti tuli wamu nabo kuba bo oli abo baana bato oli abo kye bakwata bane bakusima tubamanyi lwaki basiiba ate tuli abantu abakulu tulina okwongera ku bateeka mu maanyi n'okubalaga nti kye bakola kye kituufu. Abasiibi basabiddwa okukuuma empisa ze babadde nazo mu kisiibo n'obuntu bulamu. Bakuuma okusiiba kwabwe ku basiibye era nti bafunamu ekigendererwa balina okubeera nga bakoma ku njala. Omuntu bw'aba asiiba si wabadde asibira ate akyusa n'ayongerako saagala mufune ekyo obula njagala mufune ekirungi ekyo Katonda wakumbira tusuubiza. Omuntu bw'aba asobola okuwangaala omwaka mulamba nga tabba mu mwezi mulamba nga tabba emyezi 11 asobola ogimalako nga tabba ennaku 30 omuntu bw'asobola zimalako ng'asobola okwekuuma eri obwenzi. Abaana emize gyonna egy'okugezaako okusooberera n'okugezaako okubeera mu mbeera z'ekintu ekikulu muzeesonye musome. Ne disitulikiti y'e Wakiso naye etegese ekijjulo okusiibulula abasiraamu mu disitulikiti eno ng'enteekateeka eno ekulembeddwamu ssentebe waayo Matiya Lwangabwanika. Bano basoose n'edduwa ng'ekulembeddwamu Sheikh Norman Mbogo n'oluvannyuma ne bagabula abantu. Olwaleero nzidde okubassiibula kutongole okusamba disitulikiti ya Wakiso nambeebaza byetukoze ffenna. Omukolo gwetabiddwako bannabyabufuzi ab'enjawulo nga wano omubaka wa Kira Munisipaali Ibrahim Ssemujju wasinzidde n'asaba bannayuganda obutava ku mulamwa gw'okulwanirira ensi yaabwe nga babuzibwabuzibwa n'obuntu obwo bajja ku mulamwa. Tebaziteeka ku mwanjo ebisinga obutono ebibeera ku mwanjo. Bano era bakubirizza abasiibi okwongera okusabira emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga. Eggwanga lino libenga ddala wekyogera ku butebenkevu ddala lirabikako era nga buli omusanyufu waali.